Why? Ukola just then kuyimba. Puleza kuyimba. Eyo radio? Nakugamba ntya ku laptop ye? Ajinga nemba puleza ko tuyimba. Nakugamba ntya? Puleza ko tuyimba. Uyimba obuyiza bulo eyo si bufa bw'oyiwa ebintu byange. Ane abantu muliko kikyamu ku mitwe oyagala mmale kukwata nkubaage bubaazi nkuteeke mu sepiki nkufumbe nkulire kakalo. Kitegeeza olinga agamba nti no biri mu baafu oba mu kikopo nti esobola obbiyiwa. Ne banaye wayonka butwa wayonka njovu wayonka kiki? Omuntu nakuga nti tokwata ku bintu bye gwe noddamu n'okwata ku bintu bye. Ane lwaki munyooma? Onyooma bantu bumpi. Ondabako olubuto ondaba nti ndi nte oba timba amize embuzi. Mu matu mulimu masira. Kwatako katono. Njagala kyenkubuuza kyoddamu. Mu matu mulimu masira. Temuli. Gwe toddamu kunyiga kuki? Toddamu kunyiga kuki? Laptop. Iyo tisagala bantu bagizanyirako. Think about you, my love. Yes sir. Right. Yes okay. Nga tutandika ey'omulundi guno kasooka tulabe kalango aka firimu ey'omutawala gy'otateekeddwa kubeera nti osubwa era nga y'oteekeddwa ogiraba nga tonava mu bulamu bw'ensi eno. Ezimu ku firimu z'otalina kumiisinga nga tonnafa. JR Film Studios wamu ne Geoffrey King Visuals nga baleese etandika abo bamanyi kasita beegattira awamu okuba nti bakutuusako sinema guba muggo Surgery before the cancer cells. Ono ng'ali wano ebirowoozo bimujjukiza omusawo bye yagambye. Musawo yagambye munnange olina okukkiriza bakoleko surgery kavudde wa direct yakukolera without a walking stick. Aleetse akalala ak'omutawaana. Ak'omutawaana obulamu bw'ensi nga bukutekuba okuba nti bukaluba ku sayidi yo. Oyinza kukola otya? Ali wano agamba munnange omusawo yaŋŋambye nsigazaayo emyezi mitono. Nina breast cancer era watuuse takyasobola kuwona. Baganda be ab'eŋŋanda n'ebisigadde bambi ng'essubi libaweddemu ng'asigaza kusaba ssaala oba oli awo Mukama mu ngeri y'akaseera kamu kokka bwe kati abeerewo nga mulamu. One moment to live is the movie coming soon to you. Firimu ennongootseemu, firimu ensonsule, firimu z'otalina kubeera nti munnange omiisinga. Obulamu bw'ensi wali olwaddeko oba wali olwazizaako? Wali otuuseeko mu kaseera n'owulira nga mutuufu tokyalina ky'osigaza ku nsi. Nga tokyalina ky'osigaza ku nsi okuggyako okubeerawo okulaba ddira ogenda okufa. Ng'asigaza essubi limu lyokka bwe riti lya ssaala za Katonda ng'amaanyi talina. Ng'asigaza kukoowoola agambe nti I just ask for one more moment to live. Banange eri ku coming soon. Agamba Mukama Katonda nsaba ompeyo akadde kamu kokkaako oba oli awo nga ndi ku nsi nsobola okutuukiza kye njagala otuukiza. Kikyayagala otuukiza munaffe. Movie eno eri ku coming soon. Yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binnauganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu 10 lwokka okumala essaawa 24. Kibanda Express ekituusibwako aba Palwood. Yo TV nga bali wamu ne everywhere you go.